Waki totuyamba, but I'm standing firm okukoba nti till court denounces itself ettaka likaali lya muzungu. Tute emyaka nga 5 nga amukolera sirabangako muntu yenna aveeri n'agamba nti kuba nze muzungu yakola ki yansasula. Sirina muntu gwe nalinda bye nti azze n'asasula. Kati lwabadde mu nnaku zino ne tusanga nti waliwo ate omuntu ajja ng'agamba nti yenna kintu era ayagala kukitwala naye ate si yansasulanga ate we yazze yakozesezza force ku bintu bino. Yazze nti oba akola bwati oba akola bwati yazze na force ye. Kale fena ne tusalawo ogamba ne twagala kulaba ku kwabo bekikwatako kuba ffe wano wetulya nze wano ndiddewo emyaka 5. Ani oyo yazze? Eyazze Webster. Ye yazze mu kitundu n'atandika destroying ebintu ebiriwo. Okubiri bo batwewerera otujjako emitwe n'ebirala. Ffe tetufuddeyo oba batujjako mitwe naye bagenda tujjirako ku mulimu gwaffe wano gwe tukola. Naye ffe tetufuddeyo ffe mukama waffe yagamba ali wamu naffe. Ensonga etuluma ensonga ndala yakwida tutugobaganya mu kitundu kyetukolamu aye nga ali tugobaganya nga tini mwene kintu. Nzize wano olwaleero okujja mu compound gye tutereeza bulijjo nga tubeera ne Joseph gwe bagobaganyaawo ng'ate tebamusiibudde ng'ate ne Webu tamuwadde nti oba tumulabako bwe tujja wano tusange Joseph tumulabe tebamukkiriza mulabo ne Webu talabika. Bwe tuwadde wano ku makya nti tubagamba mugulewo ffe tutandika okukola emirimu gye tukola ki gye tubeerako egitusasuza tebatukkiriza kukola ki kuyingira. Yeyo mboozi gye babaddewo otandika okukubira poliisi bikina abamu okujja okuba nga tebagulawo gati tuyingire tukole ki tukole emirimu. Bo baaleeteddwa tebakolerangako Steve Becker tebakolerangako omuzungu tebakolerangako omuzungu we bakola ku lwa muntu mulala ndowooza mufere naye omuzungu tebamukolerangako era si gwe balikukolera bwe kityo we kiri. Bazze ddiwa bankamala ennaku nga 4 nga bayonoona buli kyolaba omwo boonoonye buli kimu basooka kwonoona wano bikajjo ne babitema byonna ne bagenda kayate bazze ne ku miti najjo boonoona obwo butonde bwansi bwe bali. Twagusayo emirundi egiwera nga tugenda ne twereportinga ne fayiro gye ziri eyo Buwenge fayiro gye ziri wano Butaga ya fayiro zatu teri buli we babeera ntwereportinga buli ngeri yonna. Poliisi bayambye? Poliisi ebadde tetuyambanga ndowooza oba omusajja yateekamu enguzi simanyi tomanyi. Poliisi ebadde tetuyamba nga tuli awo tejja mu kiseera terespondinga bwetyo newo mugikubira nga yeekolakola kuba ffe twatambulako ne tugenda neeyo ne tugulawo fayiro naye tebaatuyamba. Nenga leero bazze ne leero nno mbalabye naye era kali tebatuyambye kuba tebabanga abatatuyambye nze sirabye buyambi bwe batuwadde ng'abantu ng'oyo gundi Webu agobyemu abalimu ne bamukubira essimu ne bamugamba gwe omuzungu azze gano akwagala jangu. Oyo gundi Webu n'agamba nze nina ofiisi yange oba njagala ajje eno. Oli n'amugamba ati nedda jangu wano mutegeeragane twagala tumanye wano ani nannyini kintu. Omuzungu amugambye ati wano wange wano Webu omuzungu yawa Webu esente okumugulira ki ettaka ati Webu yali mukozi wange so si ye nannyini ani ttaka era nayogeranga ne poliisi yonna eri ati okuva leero Webu wano omugobyewo kati nteeseemu abakozi bange bapya ne batuwandiika omwo tutandika okusaawa omwo nga ne batulaga director ze mu kifo kya Webu nga ye gundi ye Joseph. Okulaga nti ekifo ekyo si kya mukulu oyo obujulizi taleeta ate mwanattu Mr. Webster ate ye obujulizi abulina ndowooza ku station ezo zonna ezisinga empapula ze zonna zibadde nga zituukawo. Saawa zino ensonga eriwo gy'emiti n'ebikajjo ebiri ennawampanda Nabukose. Ebikajjo njagala kakasa bannamawulire poliisi ne bonna obuyinza byange. Ebikolwa eby'okutema emiti najja buli mu ofiisi ndibakoba nti mwemereza abantu bano batatemagana muboneke nga kooti edinawunsinga itself Webu aliwo emiti giriwo n'ebikaado biriwo kooti evweyo tulaga omuntu omutuufu mwene ettaka era mwene bikaado aye okutema emiti n'okutema ebikaado bali kubitema mu bukyamu. Era nkubire police at various level nibo okubira DPC Buwenge owe Butagaya no wa region
nga ndibakoba nti abantu batatemagana kubanga n'abandi bali bali kutemagale ne bano batemagano ayina akulinga ze leader obutabona bloodshed ayisinga yatuukawo kyova oli kubona ndi kusaba buli omu yena avwe yayemereza abantu bano kooti edda kupronouncing itself tufuna omuntu omutuufu gwebuga anaaboneka nga akaati ninze enagula era kooti nemusemba oba omuzungu nze I will not go against the decision of the court. Kati kampu zino ebbiri bwe zikyajinga kisobokera ddala okubeerawo obumenyi bw'amateeka omuli okulwana okwetema olina akwata ekipanga n'atema munne n'okwata ejjinya n'okuba munno n'avaamu eriiso n'okwonoona noyonoona emmotoka y'omuntu oba ekintu kyonna malicious damage. Kati ffe ssemateeka atuwa olukusa okuyingirawo nga tetulina gwe twebuuzizzaako okukakkanya embeera